mu bangi abagenze Namugongo olwaleero mwe mubadde ba musaayi muto abasiibye nga batalaaga ekiggwa ky'abajulizi nga batiguka ng'ebiriga ebito. Bano bazze ne nnyaabwe ayagala bakulire mu ddiini era nga tebannava waabwe yababuulidde ekibatwala. Anti naze kusaba. Oyagala kusaba kufuna ki? Kufuna school fees. Tawa. Tawa. Waliwo omukyala atubuulidde nti yavudde Kibaale ku bigere n'ayita mu buwonvu n'obugga. Kati nali sitegedde oba ssaawa 3 ezaddi. Kati nembeera awo n'ennyambala nembeerawo nga sibalaba n'ensula ku lubalaza ku nnyumba yange ku lubalaza. Ku nnyanja y'oku kiggwa ky'abajulizi bangi bagenze okufuna amazzi ag'omukisa n'abandi nga baganaaba okubawonya ebizibu. Enkuba etonnye Namugongo ku ssaawa nga 8 ez'emisana etaataaganyizza abamu ku balamazi ababadde bakuttedde ebifo nga n'abamu babadde beebase olw'obukoowu bw'eŋŋendo. Enteekateeka zikyagenda mu maaso nga bayoyota ekiggwa ky'abajulizi okusobola okwanguyiza abalamazi. Zigenze okuwera ssaawa 10 ez'ekawungeezi nga taapu z'amazzi empya bazisumuludde. Ku kyakaabuyonjo ezitamala abateesiteesi bazimbyewo ez'amangu ate nga n'emu ku nkadde bagimenye nga tekyasaana kuba ya mugaso naddala eri omuwendo gw'abalamazi omunene. Ebinaabiro bakozeewo ebyalukale ne baawulamu oluuyi olw'abasajja n'olw'abakazi. Wakyaliwo okusoomoozebwa ku kukuŋŋaanya kasasiro kuba waliwo ekipipa kimu ekyalukale yadde nga abalamazi tebasansa bisasiro. Abalondemu abakkiriziddwa okukola emidaala munda mu kiggwa beetalanga buli omu afuba afune mu mugano ogw'omwaka guno. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.